Bwetwogera kati abantu bazize omukolo gwa Mwami Kibulwa era konvoyi ye tafunye wadde omuntu. Anti baganda bange, mikwano gyange, twongera bajjukiza nti bannakawempe baganye okujja ku mukolo gwa Mwami Kibulwa olunaku olwaleero ng'anoonyeza omukulu owa NRM akalulu mu bitundu ebya Kawempe North. Bannakawempe bagambye nedda, tetwagala wadde okulabako, tetwagala wadde okumanya, era bw'atyo Mwami Kibulwa n'asaaluka yabadde asuubira nti abantu bagenda kujja mu bungi obw'ekitalo ate abantu babiganye. Maama Bannayuganda bakoowu, Bannayuganda kati bakkuta, Bannayuganda bakufu. Kuyinza olowooza nti Bannayuganda otegeera nnyo, Bannayuganda bakwagala nnyo, naye Bannayuganda ne bakuyiwa. Kati Bannayuganda bakikoze Mwami Museveni. Abadde alowooza maama bagenda kubeerawo nga banninze, bagenda kwaniriza nze. Abantu baganye okujja, abantu baganye, abantu bakoowu. Bannange lwaki mwesiba ku bantu? Mukkirize nti Bannayuganda bakoowa. Mumutegeere nti abantu tebakyabalinamu value, tebakyabeesunga. Abantu baakoowa ebyokubalimbalimba n'okubawuddiisa. Mwami Museveni weekakkanyeeko ofune wodda oleke abantu babeere. Abantu bakoowa. Banange twongera obajjukiza n'obategeeza nti tewakyali muntu yenna ali eyo ng'alina mulaala egenda okulaba Mwami Kibulwa. Naye akimanyi, naye akyalemedde ku bantu. But akaddeko kasigala nga katambula era kasigala nga koogera. Mwami Museveni munaagana ba National Platform okuyingira, ne munaabateekawo abasajja bano okubalemesa, ne munaateekawo abantu bano okulemesa abantu baffe otambula nga bwe balina otambula. Ffe gye tuyinza obbagamba n'obajjukiza nti tewali agenda kulemesa enteekateeka za mukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Tugenda tambula era nga tugenda mu maaso. Twali ku gwe Uganda. Sigani nawe simwanirira kwe 13 kase balikola amulaye Manvuli wema 13 amulaye Manvuli amulaye Manvuli na 13 Simwana nawe simwanirira kwe Kuminasatu wanababule atikinga Wanakawapo 13 Alo kukyali kumakyo enkuba nalukola ayita mu kitundu enkuba neetonya, nalukola ayita mu kitundu enkuba neetonyerawo. Obaolaba tuli mu nkuba kyebayita amaanyi g'abantu, kyebayita amaanyi g'abantu. Screenshot bannange bamwala akasiriso tikabeeranga abatemukuba abantu tugenda kuleetera muso emotoka ye yawe emotoka yo abirekeeredde rekeeredde
twagala saundi, twagala saundi, twagala saundi. Mukube screenshot bano tugenda balanisa. Muskrininge bano abantu twabakoye bukoyi. Temuyina kye mutugamba. Mutumalako emirembe mu ggwanga lyaffe tunakugwa aba NRM yesterday banyise sawa emu twabasanze bakubye olukungana mu kkubo makati kawempe ku 5 lwaki abayimiriza eno eggwanga lyaffe Snake komanda mutuleke tuli ne kansona Lukola tuli mu Kyebando baana balese solidi bino birala leero balagambeera nti mubaleke baswale bokka mukitemubalagabeera nti mubaleke baswale bokka ekisinga okutwewuunyisa nti abalala bagenda mu kkubo yesterday zabadde ssaawa emu nga Nabbanja ne Mune Farida Nambi bali mu kkubo makati Kawempe ku 5 we bakubye olukungana makati motoka tezitambula naye tebabayimiriza naye bwe balaba nga owa NUP avaayo n'abantu be nga bali mu bungi bagala bajje bayimirize bateekako akavuyo bateekako akacyankalanyo singa tebateekako akacyankalanyo buli kimu kitambula mirembe lwaki baba bagala okuteekako akacyankalanyo lwaki baba bagala okuteekako embeera lino eggwanga lyabwe tuli bana Uganda bwe bajja bwe bagala bakube buli omu twabayigiriza akantu ka screenshot gwe bwe bayimulisa kamera netunula mu musirikale kuba screenshot recordinga mumulabise mumanyi nti ono yabadde akulembedde ekikwekweto eyo enkola mwagyerabira okuba screenshot ne tutereko olugirizi
abantu basanyufu bulala abantu basanyufu ligula bamusanyufu
baba badumira abamagye n'abalala bakwata nnyo akamuleke oyo oyaliko ayagala kugamba balekerawo ebyambalo byaffe ebimyu ebinenyaamateeka namulabulate oyo olunaku olundi bw'anaatulumira ennyo ojja kwetulumira tugende bantu bakwagala kati wa abantu Wamanga 13 Ambulera ye mavuli wajisanga pikinga sawa mwenda kwanza tuwabonga yengelekana kupitisa wote Ambulera ye mavuli wajisanga pikinga 13 Yes, abalabi bafa balungi abategemeja nsabula omugisa kuliwamu naye balenyomo yabalirira n'okubeera yes kubanga tukisinga mu ddoboozi ebitwate tutegedde ekyogomanati embeera ebetabuseemuko abalina okumenkamu enaku zino tebatambula ku mpyojo bamu namawulire bonna babakuba kyenkani baba balalumu onaakuba abateesi wajisanga pikinga 13 wanakauka tena wamanga 13 yesanga bila pikinga kwanza narukora Ambulera omulwanirizi w'eddembe kwanza narukora